Nalukoola bandimusibako ogw'obutujju era nga bamuteebereza mongezaako kumuteekako agasangosango nti wa ADF. Ate nga munnange n'ennambi gwe baamegga akalulu Nambi Farida owa NRM bw'ati atutegeezezza nti Electoral Commission akakiiko akakulira ebyokulonda wano mu Uganda nti Nalukoola kaamulangirira mu butanwa, kaamulangirira by mistake, yali nsobi. Ate waliwo eyagezaako ofisa omu kwabo abaali bakulira ebikwekweto ebyokuba abantu mu kalulu ka Kawempe North eyagezaako kubeera nga ajjayo abasirikale oba omusirikale wa Jati okuleka okubeera nga takuba bantu. Muganda wange oyo alulimu yaluguddemu dda. Okikola otya? Okola otya ekintu ng'ekyo? Kale bw'atyo munnange n'abeera nga alina okubeera nga avunaanibwa. Ofono Opondo akakasiza NRM n'agitegeeza nti bannange ensobi ze mwakola muzimanyi bulungi nnyo era muleke kubeera nga mubuzaabuza. Awo nno munnange we tugenda okubeera nga tutandikira era bwe ntyo nkulamusizzaako gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at large mu mikwesese nga bulijjo. Subscribinga bw'otyo onyige notification bell ate osharinge n'ebirala byonna. Hillside View Apartments gye bali nnyo bali ku Kasozi Jjanyi ku church. Era gwe wenna munnange ayagala okupangisa apartments ezirimu buli kimu tolina kiweetaaga kubeera nga weetikka, byonna obisangayo. Genda munnange ku Entebbe Road osobola okuyitira Kajjansi, Ennamulanda oba Ekitende. Kati awo munnange n'oyolekera Kasozi Jjanyi okuli church awo ennyini apartments zino ogenda okubeera nga ozisanga. Ekyenjawulo ekiriwo ku apartments zino wifi ya bwereere ate security eri gguluggulu okuleka okubeera nti byonna gwe bye wali bwetaaga okubeera nga okozesa mu ebiri mulimu ebisenge bisulwamu ebisukka mu kimu. Kati olwo munnange security weeri kugambye amasannyalaze tegavaako ate n'emmotoka egenda okunona ku airport nayo weeri naddala mmwe abava ebweru w'eggwanga transport wa bwereere okutuusaawo kasoba ng'obuukinze nabo. Okonde munnange ku Sam Timu Property Consultants Limited bano tubamanyi bulungi nnyo mu nsonga z'okutunda ettaka wamu n'okugula ettaka ku nsonga z'ogoba ku byapa n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Kati weekwate aba Timu Property Consultants Limited tugenda kubeera nga wejjusa omusawo Dr. Qualified Doctor waali nnyo era ennamba mugisave mumukubire mumwebuuzeeko n'okumwebuuzaako ku bulwadde obubaluma osanga munaafuna munnange okumanya kubanga amagezi asiika obulamu ekisooka tassa mukono ate n'amagezi munnange muliro bekufuggwako okunona ewa munno. Alright, kale munnange bwe tutyo tuli Kawempe North nti bino munnange byafuuka Nnamulanda byatusobera dde eby'e Kawempe North ng'oggyeko ekya Nalukoola okuba nga tannalayira batugamba nti tebannafuna ssente tebannafuna sente zimulayiza mu palamenti. Ye sipiika yagamba tebannafuna gazeti, tebannafuna kiragiro oba kukakasa kuva eri akakiiko ak'ebyokulonda. Kati bo abakakiiko k'ebyokulonda nga bagamba nti nno mbu bakyalinzeeko bakyalinamu issues munda omwo. Musajja tanalagira order from above tanaga nti kale mumale galangirira. Kale munnange ebyo byonna nga bikyagenda mu maaso bagamba nti waliwo ebisango bibageza kukubeera nga bafumba okubeera nga bajweteka ku Nalukoola. Ebisango nga bwe mwalabe bye baateeka ku basegirinyi bibijambiya. Kati munnange waliwo munnamawulire omu atubagulizaako anti nabagamba nti wali omu kati wabula muliro. Kati munnamawulire ono munnange atugamba nti omubaka omulonde owa Kawempe North bw'atyo alabika asongeddwamu olunwe. Abampembe bwe batyo baagala okumuteekako egy'obutujju era munnange baagala okubeera nga bamuteeka mu kibinja kya ADF. Kiba kitegeeza nti awo aba ali wamu ne Jamiru mukulu okusinziira ku mawulire. Kati munnange bino tubifuna era nga bwe biwulidde munnamawulire ayitibwa Moses Walugembe yatubuulira bino byonna nti Nalukoola abasajja bamwetagitinga era baagala muteekako agasango nti
ono wa ADF awedde emirimu, wa Allied Democratic Forces ADF awedde emirimu. Era mu bubaka munnamawulire ono Walugembe bwe yatadde ku mukutu ogwa X bw'atyo nga tutegeeza nti intelligence sources zimaze okubeera nga zimutegeeza nti waliwo ebisangosango munnange bye bagenda okubeera nga bateekako Erias Nalukoola nga babijingiridde, era bw'atyo asibwe ateekebwe mu nkomyo olutandika okubeera nga tuli awo mwe mulindeeko mulabe mwe muwakana nga bw'olaba ebyabeesige bwe biri. Kati munnange ono obubaka bwe yataddeko ku mukutu gwe bwabadde bugamba nti okusinziira ku intelligence nti ensonda ze zamugambye nti bali mu kufumba bisangosango babiteeke ku Honorable Erias Nalukoola era akwatibwe nga bagamba nti alina akakwate ku Allied Democratic Forces. Tukimanyi bulungi nnyo nti eno rebel outfit eri connected to ISIS. Kakati nti awo nekiraga nti already balina pulaani emukwata batandika okubeera nga bamutulugunya. Omusajja talina mutawaana ayogeza essimbo oba kyekibaluma nti omusajja ayogera bw'atyo empola bw'atyo nti Museveni kankubuulire, ndowooza kyekibaluma nti n'oyo ffe nga tulina abarapinga oburapinza ebigambo wano nga omusajja n'atuwangulira awo ati bagamba munaye nti obugonvu bw'olujegere lwe lugumu bwalyo. Kakati munnange bino bizze mu makkati ga security operations wano mu Uganda zikwajja era nga ab'obuyinza bwe batyo batulaga nti bali serious nnyo bagezaako okubeera nga bacrackinga down abo be basuubira okubeera nti nno benyigira mu bikolwa eby'obutujju era abo be basuubira okuba nti balina akakwate ku ADF. Kati bwe batyo ne Nalukoola nti okusinziira munnange ku Walugembe bw'atyo bwatutegeezezza nti Nalukoola essaawa eno ng'omubaka omulonde owa Kawempe North Honorable Erias Nalukoola nti abasajja batandise dde okubeera nga bamwetagetinga okola eyawangula akalulu nga 13 omwezi guno gwennyini gwe tulimu lwali lwakuna. Kati byonna munnange ebirabika nga bikyabatabudde ate era bw'oteeberezaamu n'olaba engeri gye baluddemu okubeera nga bamulayiza nga batulima mbu tewali ssente ekyo nakyo kyewuunyisa. Kakati munnange omukyala Nambi Farid avuddeyo kirabika nti kati bifuuse byakwekaza bwekaza. Omanyi bagamba mukalukalu tajja busera. Waliwo okugamba omuntu ayinza okuddawo n'atandika okubeera nga yeemwetula olw'okuswala ennyo n'andika okwekwasa buno naye atajjukira munnange yali yakkiriza ye kennyini yasooka nakkiriza nti bampangudde kituufu bampangudde nooza nga akyalimu bo bali kye bayita obwaffala tiraba ffala ono awooza bamuwangudde bakuwangudde batyoza onoomalako ng'omala googera tukyalinayo bbiri atuba ye kandidate gwe balinawo gwe beesiga 226 tugenda kuleeta omuwangulira boono. Kaakati munnange ono luuza owa Kawempe North election Farida Nambi bw'atyo ng'atukakasa Farida Nambi muna NRM era nga ye flaga bearer gwe balinawo kugambye ne 226 bagenda okubeera nga baleeta era agenda kuba abbinkana ne Nalukoola bwe kiba kisobose n'okusinziira ku mbuzi gye nkuwadde waggulu awo abasajja nga bamaze okubeera nga batetenkanya oba anaaba mu kkomera teri amanyi naye katusabe naye wano Uganda buli kimu kisoboka. Mulabyeko ku bya Sseggirinya mulabyeko ku bya Besigye kati toyinza kubeera wano munaye n'owakana nti nedda tekisoboka mubadde mutya naffe tujja kubuuza obaddenga wa. Kakati munnange Electoral Commission emaze okubeera nga erangirira opponent we Nalukoola Luyimbaazi nti awangudde ye kati essaawa eno atugamba nti Electoral Commission yamulangirira mu butanwa. It was by mistake. Nti oba baali beebase oba kiki omanyi kati abo ye yali alangirira yali musiraamu oba nga si musiraamu kubanga n'ekisiibo oyinza okuba nga oba oli awo essaawa ezaali kubanga baalangirira Futaali n'abasanga awo weewamu ali ntugenda mu ddaaku ku ssaawa zezimu ekiro kyekimu ndowooza oba oli awo omusajja ano Futaali ate kati wali
we walusibule kukwatula tukukwata ebiseera ebisinga obungi oba oyagala kuwummula kakati tetumanyi oba ndowooza wali yali agezembu ati ayina oba ali akikuddaako oba capati naye musiraamu ye yali alangirira nikimmanyi tetumanyi kale tetumanyi naye nga omukyalo ono bwate bwatugamba atugamba nti balangirira by mistake era agamba nti nno bye balangira byali inaccurate kuba yatugamba juzi nti obululu bwe bwali bweyongeddeko by the way nga buvudde mu 8 plus bugenze mu bulu 9 nga bakyabalira ddala obululu bannange kakati munnange omukyala atukakasa nti the Electoral Commission announced Nalukola by mistake era nga questioninga credibility eya vote tallying process kwegamba okubala obululu awo bannange kale ebyo nga bikyali awo kwegamba bino byakuswala kuba yagamba nti nno alina ebbanja ddene eri bannakawempe balina okumanya ekituufu ku biki ebyaliwo obwerufu bwetaagisa bannange naye waliwo omuntu omwe yagambye nti niwe baddamu akalulu emirundi 100 akekawempe NRM obululu buba bugenda bweyongera okubeera nga bwetoolako paka lwetuuka okubeera ng'efunye 0 bweremerako nefuna negative oba okwamuka akalulu kekawempe teri amanyi kakati munnange oyo nga tumuvuddeko bwe tutyo twolekera ate era ebyaliwo mu operation yemu Kawempe North tuli mu campaign mu kiseera ekyo kakati waliwo omusirikale yalabwako mu kavidiyo mujjukira bulungi nnyo nga stopinga bofisers bajjati okubeera obutakuba bantu obutakuba abawagizi munnange kigambibwa okuba nti ate si mukwate ku misango emiruupe okusinziira munaye ku kamera nga bwe zaalaba kubajjukira abaana butambi babulina kamera bazirina abaana kakati munnange tubifuna okuva eri munnamawulire journalist Robert Nestroy Kayongo ono munnange atutegeeza nagamba senior UPDF officer Major Kismat bwe yakwatiddwa era ku misango emiruupe kamera nga yeroopa oluvannyuma munnange olw'oku interveninga yagezaako okubeera ng'ayingirawo akasuka ettawero ogezaako okulemesa obutakola fujjo kusukkawo wano munnange abajjaati bwe bakulashinga n'abantu aba bulijjo kakati nti nga bwe nkutegeeza nti bino byaliwo nga abajjaati aba joint anti-terrorism aba officers abo nga bagezaako kubeera nga munnange bakuba abantu aba National Unity Platform kati Major Kismat ono kigambibwa era nga bwe twakiraba ku kamera era nga ono munnange wa Chieftainess of Military Intelligence CMI wali Embuya headquarters nga amaze okubeera nga addayo bamaze okubeera nga bamaliza operation kigambibwa okuba nti omukyalo ono n'avunaanibwa emisango egimuvunaanibwa kubeera nga yalemesa abasajja abaali bambadde mask bakifeesi okubeera nga assaultinga civilians okubeera nga bakuba civilians munnange era kino yakikola nga teyeesiseemu tiimu ye n'agigamba muveeyo ne bavaayo kigambibwa okuba nti munnange bwato yakwatiddwa era n'avunaanibwa okusinziira ku Kayongo munnamawulire atugamba nti emisango gye bavunaana Major Kismat mulimu ogw'okujeema yajeema okutuukiza ebiragiro ebiri mu mateeka disobeying lawful orders waliwo okulemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'ali ku duty failure to execute duties okwo kuli munnange n'ogw'okubeera nti munnange bw'atyo yalemererwa okubeera nga agondera ssemateeka wa UPDF kubanga babasirikale munnange tibanga babeta abasirukale babalagira kola ya babukubi newaga bamaama wa babukubi kubanga ebeera order omukulu agiwadde kati bo baaviri nga babagaye mugende mubamenye era tugenda kubasiima
ye bwe yatuukayo ate laba wajjayo ttiimu ye n'agiwithdrawinga abaali beesunze okubeera nga bakuba abantu. Kale munnange okusalawo okubeera nga agaana abasirikale okweyongerayo kuba abantu bwe kityo kyalabwanga era kirabwanga okubeera nti yanyooma ebiragiro bya bakama be, yajeemera si kunyeemera ulira nante kati yajeemera bakama be, era nga mukama we omukulu wano tumumanyi obulungi ye Jeno Muhoozi Kainerugaba wamu ne Major James Birungi CMI director yabajeemera. Ogaana otya okukuba okulagira okuba ogaana otya? Kakati munnange era tetumanyi bulungi nnyo emisango egyo okulemererwa okubeera nti agoberera ebiragiro, tetunaba kutegeera musango. Kale kusinziira ku bondoza singa koti mashe ebaddewo ndoza abaali badde bamutwala eyo, kati tetumanyi wagye bamuvunaanira oba naye kireka ndoza bamuvunaana kubanga koti masho bagamba ekola ku byamagye. Kale nekirabika nti munnange tulindiridde okumanyira ddala ekigendererwa, naye nga ekigendo tukimanyi. Tukimanyi naye nga munaye kibi nnyo. Tuli wamu naye kiswaza kyo kiswaliza ddala. Okusalawo kwe kwali kutuufu naye munnange olw'okuba nti already CDF yali yasiimye dda abajjaati, kale kitegeeza nti omuntu yenna eyali abagana okukuba abantu ate nga komanda kiba kitegeeza nti yali aluguddemu, yali amaze okubeera nga anyoomoola mukama we. Naye Ofwono Opondo ku sayidi yemu ate era avuddeyo n'atukakasa ddala ku kalulu ke kawempe kano tukyagenderera ddala kuba nalukwata nawo kubeera ng'alayira. Ate n'omusango gugenda mu kkooti already bakyabala obululu bakyabubala obwa Farida bukyayongera kuba bulonda ndowooza mukoka gyabukulukusiza yonna nga babufuna nga babugattako. Kakati munnange Ofwono Opondo yagambye nti bannange effujjo violence emala, mutandika okuweereza bannayuganda naye okukola effujjo ku bannayuganda ekyo kimala. Ono nno munnange ye government spokesperson Ofwono Opondo bw'ati avuddeyo n'anenya nnyo ekibiina ekya National Resistance Movement nti kyekirina obuvunaanyizibwa ku kulemererwa ddala okuwangula akalulu ka Kawempe North. Opondo ye akikakasa atugamba nti okulemererwa oba okumeggebwa akalulu ako loosi gye baakola, yaga nti kyava ku bizibu ebingi ennyo ebiri mu kibiina omuli poor management wamu n'okulemererwa okubeera nga bakonekitinga n'abantu oba general public. Kati Opondo alina bingi nnyo bye yeebuuza ku kusalawo kwa NRM engeri gye yakwasaganyamu akalulu ako, era yagamba nti nno talaba makulu nnyo. Ekisooka mu kwagala okujjuza ekifo ekibulako just emyezi 7 tuyingira ate akalulu general election akatalabawo nsonga kubanga abantu tebaabala nti oba gavumenti teyabala biseera na resources. Jjukira nti batugajira Museveni yateekamu obuwumbi obusoba mu 6 kati abantu abaakubwa obudde obwamalibwa ye Opondo agamba nti ekyo kyali tekyetaagisa, baali badde bakireka. Kati Opondo era anenya nnyo NRM okozesa obukodyo obukadde, tactics obukadde, outdated tactics, kati nga okubba obululu, okukola effujjo wamu n'okutiisatiisa abantu. Ye Opondo agamba nti nno bino byongera ate kubeera nga bidamejinga oba bikosa ekifaananyi eky'ekibiina, era nga abalonzi kiba kitegeeza nti bibeera bibagoba oba bibakyusa emitima, agamba tetugenda kubeera nga tuwagira NRM, bano balina empisa embi basi batemu. Kakati era n'ayongerezako n'agamba nti nno NRM eremereddwa okubeera ng'ekwasaganya abavubuka tebalina mirimu ate waliwo ebintu bingi nnyo bye batatuukiriza nti
bibasuubira mu gavumenti naye nga gavumenti eremereddwa okubeera nga bituusa era bw'atyo n'abeera nga akwitisayizenga security naddala okuyiibwa ga nti amagye okubeera nga gayiibwa mu kalulu kano ak'ekawempe kyali kikyamu nnyo kyali tekiyetaagisa. N'agamba nti poliisi amagye aga military okukosa ne bakifeesi abo muze mbeeteekamu kubanga bo baali mwebali abaddala nti nga bonna bakutte emmundu ez'amaanyi abali ku kuziyiza obutujju abamagye agaziyiza obutujju bonna nga bali omwo agamba nti kino muganda wange twali bali tukitunuulira era nga kitukwatako nnyo bo nga bana NRM. Kakati Gen. Museveni yalagira juzi banoonyeze mu kalulu kano era bali mu kunoonyereza obululu bwabbibwa mbu waliwo abaasosekanga obululu mu bubokisi abaabwonoonanga obubokisi era n'agamba nti abo bonna baakikola agenda kubeera nga abavunaana. Kale tetumanyi oba tunaatuuka mu kkooti ne batugamba nti baalaba Lubongoyo oba Nalukoola yennyini oba Ssennyonyi ye kennyini ng'abuteekamu then balina okubeera nga baleeta obujulizi kubanga ate sayidi eno yo nga ye erina obujulizi kamera zaali kweziri era ababbi b'obululu bonna tubamanyi kutobola nga aba NRM bagamba nti bagenda kuswala nnyo bagenda kuswala nnyo kubanga Nuupu egenda kubambula nnyo kuba erina obujulizi bwonna ekyo bakimanyi. N'olw'ensonga eyo muganda wange ebyo byebyo Kawempe North akalulu katufuukira akalulu kirabika ndoja tetubijja kuggwa naye kambagalize emikisa nange endowooza nje yagalize mubeere bulungi.